Yes, Afudde TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasa musubscribinga temunyigene kada Amaziiga mu Aromatic Entertainment musajja mukamanyikidwa nga Bulondo Abe onavudde na confirming anagamba nti munange chichawe nga bwe yafudde yo nagambe Afudde nagamba nti yesterday we woke up to the news of the tragic death of our class teacher yasomesa mu 2013 mpaka 2014 wali ku St Joseph's High School na Mugunga Mr. Kibirango Lawrence era ngono yalumbiddwa was attacked by men along Kampala Jinja Highway on a village called Kayanja era ngono kitaga nti yakubiddwa bubi nnyo bamukubye bubi nnyo era no yadusiddwa mu ddwaliro erya Mulago Hospital era nga akugamba omusaayi gwesibye he got a blood clot. The doctors did their best but unfortunately couldn't hold it to see the light again. Abasawo balwanye nti yasobodde kubankola ki addamu okubanga bambi alaba ku kitangaala ekyokunsiko kiba kitegeeza nti yasiza omuka ogw'enkomerero yakakanye afudde. Era ng'onagamba nti egyo twasuzeeyo Kayanja mu makage naye maiti etwaliddwa Nakasongola gyagenda okubanga aziikibwa. Bambi agamba nti tuli wamu ne staff abayizi abasomesa ba ogis aba St Joseph's High School na Mugunga mu kintu in this trying moment mukasaka nako kugezesebwa era ng'onagamba nti RIP our caring father omula mirembe taata waffe bambi abadde afaayo munange abadde musomesa bwabwe Bulondo Abe ndoza mutegeera mwina azanya mu customer care nga Tanasi yali teacher wabwe yabasomesa wali sadiza wali kusomero erya St Joseph High School wali Namagunga Mr. Kibirango Lawrence ebisajja byamulumbira kuba ku Jinja Highway byamukube bubi nnyo musajja watu nga bamanyi abavubuka eri abavubuka nga bo bamanyi mulimu gwa kubba bubbi ebisesinga babanga bagunizi nate toza gamba nti abagunizi manyi bagunizi bantu bapangisa ne bagamba nti genda okubooli bakali bibayaye nga bo manyi bagunizi bali mu ebika era bapangisa era abamu nga bali okutugumbula abantu alonzo kusanga loza babadde bana abali abatugumbula abantu abekweka omuzi ayiweze njawala abekweka mu bintu ebyo myale eyo bali badde bagala kumubba kugamba tebitegerekeka ninga musijja tupatu yakoze ki mpwatu byaluzinze obulamu kitalo nnyo ba Bulondo Abe musijja twali Amaziiga katagambika katonda amugumye katonda bagumye bonna ne family abasomerayo okusomero bwe yasomesaako bonna kitalo nnyo kya Mr. Lawrence Kibirango. Subscribe button you can call the Afudde TV. RIP Mr. Lawrence.